The Noop. Tata Kampala. Yes. Walukaga yungu bafuna ticket ya Noop and he is well representing the National Unity Platform. Most definitely try to kusubira NUP president okubeerawo era nga bwe yakiise. Ayogedde bingi ebimu ku ebyo kubaddemu okubiriza abayimbi obutakyuka obutawuguka olw'essente n'okudda kunono nti ekyalo kwebaziise taata wa Walukaga kwe kuva abayimbi abazira abaze balwanirira eggwanga lino. Kwegamba ka locally blessed. Yes, mulimu omugenzi yafa Kabenje, omugenzi Basudde. Yeah. Then Muberamu, Livingstone, Kasozi, I think all of those. Bonna bafire bongo le lutaya bonna bali almost kanoni. Kanoni awo bonna. So literally meaning that abayimbi badde ku nnonezo ebiruma abantu mu biyimbeko ebi advocatingira ebirungi mu bantu mu biyimbeko baleme okutunda ebitibwa byabwe muleme kuyimba nyimba zibiguza bubinabuka but even senseful music message. Yes. So let us listen to speech ya Mubanda wa Kabaka Mr. Bobi Wine Robert. Mwena akongobazi bannaffe mwena abatuuze n'abaze tukongobagirako ate nazaalibwera kumpi wano nazaalibwa nkozi mu ddwaliro kitange yali musajja mutuuze wawe Kanoni mu Gomba so kuno ndi kwaffe kitalo nnyo baganda bange olwaleero tulina kwogera bigambo bitendereza mukadde waffe naye nze sammanya personally naye namanya ezadde lye Gojeko erinnya Walukaga okula nga tuliwulira mbasambi b'omupiira bwe nakula ate ne tufuuka ba mukwano kwatwasenkana mu kisaawe eky'okuyimba naye ate Walukaga yali wankizo basebo ne bannyamo mwe bannabuddu abasabe mwekubireko mu ngalo si kuwangula kikopo kyokka naye buddu ebaddenga yankizo yakudda mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba eno buddu yatuwanga abasajja ab'enkizo ene buddu gye wava omugenzi Amani Basudde Semakula era mwena bayimbi bannange abawandiisi bazanyi bakatemba mumanyi enjawulo Basudde gye yalina kyannaku nti generation eyo bwe yagenda tukyalwana okujjuza engatto zaabwe Uganda naddala wano mu Buganda batuwadde nga bayimbi ab'enjawulo njogera bwentyo okuba tulina bayimbi bannaffe wano mpulidde essanyu bwe nnengedde mutabani w'omugenzi Christopher Sebadduka twalina abasajja nga Christopher Sebadduka baalinga basomesa nga tekikwetagisa genda mu ssomero kikwetagisa kwetagisa kubanga bakutumye ku dduuka n'owuliza akayimba ka Sebadduka ojja kulwayo okudde waka bwekyo bwe kyali ne ku Basudde bino byali byamagero bye tulina mu ggwanga lyaffe mwandibadde temutumanyi mwandibadde temumanyi singa teyali music bwe tuze okubagamba bye tubagamba tuddamu bidde naye tubiyimbyeko ebbanga Walukaga tazze kate mumutegedde nti mukulembeze weesimbye okumwa meya muze mumuwuliriza ekyennaku ennyo nti abayimbi ab'ekikula ekyo bazze baggwerera kiki ekyatutuukako baganda bange bazze bakwata ku bintu bibiri ku kutya kwaffe oba ku mululu gwaffe ebintu bibiri baati bakutaddeemu kutya bazanyira ku mululu gwo ne bagamba tujja kuwaayo osirike naye singa Sebadduka yasirika singa obwongo bwaffe tebwaggulawo singa Basudde teyasirika singa obwongo bwaffe tebwaggulawo tuliwo wano kiseera buseera naffe tutekewo ettofaali lyaffe nga Sebadduka nga Basudde njagala okwebaza muganda wange Walukaga tiwateekawo ettofaali eryo bino bintu z'obyogerako njagala okasomooza mwenna abayimbi bannange abali eyo n'abali wano nange mulina obusobozi obwo kubanga tumanyi ezo talanta tubimuziina ate ne bwe mutya okubatta mujja kufa ekyo temwebuzabuza you will die se mu nyumba ya jjajjange oyo wajja ti aida kyosimbonanya walingamu obumoto bwe bakubanga gwolo otudde omubanja oyimiridde gwokola ki naye mu nyumba eya jjajja mwalimu kamoto
nga babuwandisa ngalo nga kaliko okufa okutya nsonyi obuzira kitiibwa, okutya nsonyi obuzira kitiibwa, okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Wano mu Buganda mumanyi kyekitegeeza ekyo basebo ne bannyabo. Obutiitizi bwo ziribeera nsonyi eziribeera kugwe n'abaana bo n'abazzukulu. Ate obuzira tekyetaaga kyamaanyi nnyo. Nelson Mandela yatugamba nti to being brave is not the absence of fear but the ability to rise above that fear. Okubeera omugumu oba omuzira tekitegeeza nti tolina kutya. Ne kitegeeza nti osobodde okuzaalawa okutyako. Mutidde nnyo baganda bange, mutidde nnyo bayindi bannaffe mwenna. Yagadde kozesa guno omukisa kuba ndwawo bafuna. Tibakidde yali muyimbi nga mmwe, Ssebaduka yali muyimbi nga mmwe, ne Wappa Egomba twalina abayimbi ab'enkizo. Wappa Egomba yewaaba omuzira ppire Lutaaya. Wappa Egomba yewaaba omusajja ow'amaanyi, ndi musanyufu nti kyamulabako. Ow'ekitiibwa ennyo Dani Mugula. Twakula tulabagana naye. Muli kyabugagga eri Uganda ate wano mu Buganda muli kyabugagga nnyo ne babanafuyiza nnyo. Kyamalamu nti abayimbi ab'ekikolo ekyo bazze baggwerera kiki ekyatutuukako baganda bange. Bazze bakwata ku bintu bibiri, ku kutya kwaffe oba ku mululu gwaffe. Ebintu bibiri bati bakutadde mu kutya bazanyira ku mululu gwo ne bagamba tujja kuwaayo osirike. Tebalaba kitiibwa kye mulina yeffe tukiraba, yemmwe mukiraba baganda bange. Tebagenda kuwa kitiibwa nga mwenzalaye. Ate kyebakwagalako baagala credibility eyo, baagala ekyo ekitiibwa ky'olina bamale okisanyawo, abantu bakyalina kye bakwetaaza. Tuna twagala okuyimba banaye, nze omu ku bayimbi, abayimbi yange sente nnyingi ennyo. Sina nnyingi nnyo kati. Sente omusaasira nnyo, Mukama atugumye, era atugumye, era atwongere amagezi, atwongere n'obusungu tunyiige nnyo, tusobole okujjako nakyemanyi. Twibale nnyo mubantu. Oh, nsaba Katonda twongere obusungu tukole nnyo sheno. There's something funny. About what? Whenever there is an NRM something, there is always a NUP something happening. Okay. Like tukyali kukyolanya. Oh, I know, by the way. And it's been all NRM. Bitambula kimu ku kimu. Kati then nature no za cheba. Remember, the other one is the opposite of the other one. Yeah. Where there is black, there is white. Yeah, where there is the sun, the rain can always come anytime. Oh, okay. Kakati rain